ngono kasaija bakwese 5 simanyi trillion bazikwese mu budget kati akomo niyo lwakita dusi bwe misindi nti budget omusajja nakwata bwati ebakuli yenyama omukozi nagireeta nga mulimu ebifu bina nakomawo naga nti ojikebera mu ndagala empombo z'abakozi liwa nazibawadde abako bagamba tebannalya nazikwese mu ndagala mwe muli abako. A Minister of Finance hides his money, reads a different budget. Nojja n'atakubirwa mu parliament. Bannange bwe mba mulonda abaka ba parliament mulonda abategeera. That is a scandal. Ekyo kijja kikenda. Ati nkubuulira nti sente babadde bazikwese. N'akomawo n'omutwe gwe mbu I told you. Yabadde tafuluma parliament. Mulwanira ebyobusiru. Oyo yabadde afuluma empale bagijjeemu. Bayisabira bayafuluma. Yes. 5 trillion yazikwese. And he comes back. Ng'obuleminga mirundi. Badduka emisinde ne teepu zaabwe ne recordings zaabwe ne bagenda wa president. President ababuuza, do you need my permission to sue Mirundi? Mugende mumuwaabire. Akimanyi temusobola kuwaaba. Tewali asobola kuwaaba wano musango n'agusinga. N'agusinga. A defamation case oba libel eya radio ne TV. Defamation nabaga nti tewali agiwangula wano. I feel the only person who can win a defamation case in Uganda is Museveni. Defamation ina elements enkulu nya. One, are you defamable? Gwe naawe olina obusajja bukulu bwe baakulebuddeko. Defamation. Kwe ku muntu okulebula omuntu. Yes. You must be defamable. Nti omusajja ono bwe yankutte nabadde mbeerera n'olwekyo embeerera yange tekyaddawo. Emmotoka yantobedde nenteekako permanence kulipo permanence gundi siriddamu kukola court awards you. Kati olwonza omusajja omuntu wa bulijjo nyine ekitiibwa kinange. First of all, you must be defamed before the well-thinking members of society. Baani abakusaamu ekitiibwa kiki wakoze loosi ki? A moment. Abantekamu ekitiibwa. Anti baleete mu omukyala ne famire yange. Yes. N'oluzinga ki? Ekitiibwa. Anti kyegambye nti ofuna mpondo. Bamuga nti yabbi underwear. N'agenda awabira olupapula lwa monitor. Baamubuulira nti kino ne bwe kitaba kituufu. Naye kkooti oli kyakukola kimu kyokka ggwe. Wabadde virgin gwe nga wakazaala abaana 10. Ono muvunaana kukwata. Kkooti ekuwe nnyo ssente. Kuba wali ozinze virgin oyinza n'obutaddamu kufumbirwa. Is unrecoverable. Ddala wabadde virgin. Ye kyakuleeta kuleeta basajja baakwendako n'okubirwa mu kkooti. Nabaga nti we have 2 cases, defamation cases, very interesting. Ben Kiwanuka yawaabira Obote mu kkooti mu campaign ya independence. Obote yagenda eggulu naga nti mulonda Kiwanuka. Kiwanuka tawana kitiibwa kabaka we. Yagambye nti kabaka wa Buganda agende Entebbe amumalire ebizibu bye. Ben Kiwanuka bwe yamala okufuuka chief minister baamubuuza yowe Muganda and you are now chief minister. You and the kabaka will go to the other in the case of problems. Ben Kiwanuka clearly fired. In the case of tradition, I'm under kabaka. But in the case of national affairs, I'm above the kabaka. The kabaka will have to come to Entebbe. Museveni yagende Mengoba kabaka yagende Entebbe. The leader of Uganda is more important. Olunaku lumu president yatuma ku mikolo gya Buganda n'atuma Moses Sali. It was only Moses Sali katese yakulya mu Buganda. Yagamba sijja kuwogera kabaka ng'amaze. But the arrangement was simple. It depended on Moses Sali. Anti waliwo ebintu bibiri. Olona nyini buyinza na. Yes, anti kyenkubuulira. Who takes precedent? Kyobola nti yo constitution abakola constitution baali bagezi. But traditional leaders bonna benkana. Nobody takes precedent. But traditional leaders bambayita ku mikolo. Kabaka wa Buganda yasoko wa Bujono naddako ebyo byammwe. Ono waba tesakati nga Kenya. Emolimoli, there is a Teso district there. Owaba Gisu, akati nga Kenya.
abaluya bagiso ono womwakyoli abajaluwe Kenya gye bali gwe bate. That's why you see Kenyans coming here. Owabakonjo oyinza omulowooza nti mutono, abakonjo bali million 10 across the border. So era buli kabaka mu Uganda traditional leader aweebwa 5 million. Bino ebirala gwobimanyi naye because tebadda mu modalities who is above the other. Kakati Beni yagenda mu kooti nti obutandebudde. Omulamuzi Saudo Udoma yagamba Beni ti njagala ondeetereyo abategeevu 10 abatamanye nti gwe nga chief minister gwosinga kabaka wa Buganda members of society. Yes, bamubula kati abategeevu omuntu obujose mutegeevu taswa mutwa well thinking members of society. Not everybody is a well thinking member of society. This is the problem of defamation. What did you lose? Basinzira kuchoga nti ono well thinking nemwe bebawandiseko mu mawulire. Somebody can call it in popular scandals zemukoze they are aware. No lawyer can confront Mirundi mpozi nga kubba sente enkumalewo teri asobola kuwawa. Do you need to go to the president for clearance to sue me? Bagende ne bagamba president ne oyo dana n'ateesa n'achange. Kakati president yaba akola ino national address achange n'akwata akapapula n'akawa president sibe twakiriziganyiriza Mirundi omuwoninge kugonde ku TV kono yakakwata n'akayuza. Ani yakayuza? Museveni. Abantu bali ku national issues za COVID-19 nti bring you drug in Mirundi zide. Lero kibali bakuwoninga. Basiru, why? Wotegerera nti kamunyagudde mu enkoko zikokolima. Zikaaba. They don't know if Museveni, whenever you go to Museveni and tell him that this man abuses the Kabaka, when the last statistics of 60 years indicate, confirm, I'm the most recent 2 person. Yes. Interview je nakoze obukozi wano nga testing kubana ngenda kukola mbadde mbawa sente. Mubadde mu madonga ganti YouTube money nzisizimanyi. Naye nategeera nti my aim is not to get money. My aim manyi nti abawagizi ba Museveni bali bemulimbalimba tebayina smartphones. That's why I'm on your radios umutansasula. Bangambi ku muli guno. Miso bagikutte ne bagiteka mukasi. Tesoba atusinga bwendi miso yabakubye. Ekyo ne kigaana yabafumudde yentebe. Nabaga nti mmwe. Do you seek my clearance to sue Mirundi? Badi bagala akirize. Ndagire. Naye kakati okumanya muli basiri you are stupid, you are idiot, you are imbeciles, you are idiot. Museveni achandagira ngani. Omulimu mwagutwala. How can you strip nabagamba nti a divorced woman nga wamugoba? You cannot dictate bani bazina na bendongo. Njagala mbabulire if I'm an advisor go to Mbadi. Go to Mbayo if I'm an advisor. Ebibyo nani kakati wa Museveni mukimayo ki mwangoba ku mulimu. If you strip me naked you cannot come back and strip me naked again. Anda we amwazi twala kimwachi tu amono to whom it may concern temuyina bubanzi tamwagasiri try and I've given out orders in my home. Omwana yenna akolagana ne ka group ako mugoba ekyo negundi mugenda muwako kopi alabe kunta wange nakiwala. Any of my wives wenfunako evidence nti akolagana ne ka kuluku kano I divorce her. Never says abangenda pawandikira. Teri mwana wange yenna agenda kolagana ne ka group kano. Let you kill me in August as you were threatening. Mu August. Ijugiri bali mutwi. Nasomera ke wamwe nali yake wamwe merenga nsoma. Kitange yewola ke wamwe pumbavu. Basajja bakwagazaje. Basiru bizekane contain me. Mwe mwasubwa. You cannot contain Mirundi in fact igenda kusomera wa. Bagaruka kaneko. Tekisoboka. Ate they are divided. These people are divided. Omanyi waliwo group emu egamba nti Museveni ayagala nnyo omusajja and is going to reward him. Kakati nabo baagala okubeera part of the package. Sikkiriza abo nabawaabira balala nagenda mu nsozi ne babasiba mwekyammwe baakisiba gundi bagiyita batya siirwe yammwe liberty
mwe tetuliddayo ku nsi mukabuli ne muggulu tetuliddayo we cannot sit in the same tetusobola kusampe weemu ne bwekwatako bukwasi mbu njagala mirundi njogerere nkukwateko ofe ne bwe mbakwatako bukwasi bwe nti mufa ekitegeeza mwe temulimu mu package. There is a package, a very big package. Bantu tebaliimu. Yabagenda kuwa. Bantu tebaliimu. Nzina mu retiring. Mukoledde. Yes. Kati bagala giri nyamugere. Mbu nabo babeere ku package omnibus. Mwe kyemwakola nabagendera wala. Enjuki bwezunga ku kutu. Weekuba oluyi naye enjuki ziri tevaawo. That's what they don't know. Ate Abaganda bakugamba tebwobanga ojooga abantu omwana aluma ensobi alumamu olukaawa envumo omukulu tevuma mumu fe Abaganda kasita otukola ekintu tukugamba munnange osanze nze ndi wa Kibungu olivumayo abansinga ow'Ekibungu omumanyi ye mwana atalina manyi Omuganda akuga nti nze gw'ovumye gw'ojooze n'ojooga n'ofukira omusolo kubanga gwe oli wa kitalo nnyo wawasa goli wa kitalo nnyo walwana mu nsiko goli wa kitalo nnyo Kajiji yali w'amaanyi nze ffe tukugamba bwe Muganda agamba bugamba ye omuziba akugamba nti okatera mandwa nti gineeseza akayo kali bakaliijo nti okuba emmandwa n'ogyonoonesa mu ngoye ne weewaana naye keesituka ku ttaka yina okulaga nti mmandwa tekugwa okatera mandwa nti ngineeseza akayo kali bakaliijo emmandwa ogikuba kuba muntu n'ogifulumya mu ngoye neeyonoonamu naye bwesituka ku ttaka emmandwa bwesituka ku ttaka emmandwa ogikuba mu State House emmandwa n'ogifulumya ne mukuba mu mawulire ne muvuma yabuuza akakanyo vision president yakabuuza gwe ku ttiimu eno zengana ani yakulonda kakiiko anti sebo mirundi atulemye emirimu asooka ombuulire ani yakulonda kakiiko akuvuma ki anti yangamba nti ndi mubbi nsindikako nakalema mu new vision watoli mubbi kavayo entwe yonna nzimbambira mbimanyi you cannot fight me. The president listens to my programs. The president has ordered the buying of all my books in a library. Kakati what the problem is ekibalemye kiri kimu. I cannot convince Mirundi. I cannot intimidate Mirundi. What do I do? It is now to your side. Tebasoma public relations. Kankubulire. Now, okulumya abantu baffe nti abakeedi tebakola bano tebakola aba boda boda we are wasting our time. Katonda nyo before that. Emikutu ko badola biketu labikideko. Kuki? Tewali bwesiriiko. Ye baluwa ke kajiwandikako nga bavudde mu State House. President yewunyiza ni afojinga omukono gwe. Ngenda linda akatambika jjo wulire embwazi. Uliyo akasajja ko nako gambe ekigambo eki. Rwanda kavaayo. Kazi wani motoka yako ya milioni 5 kaji kuba ekikondi kandabamu. Kanemeddeko. Nja kabize toke mukatale bakaso omutwe. Yo final kat. Yo decision. Ekyo mukulu muno kiwako kyekiramo oba kugobaganya. Kiyakoze ekyo kyabana okubagana okulagana. Bakita bakyecho. Eyo wheel wakoze wheel. Dame. Anti babati. Wakoze nongosereze. Kiramo kyo yogere bikwata kwa baba. Ako ka group kote kisoboka. Nakola siru. Kusimuka buli ne mugulu. Tetuliddamu. Wabadde abadde batandise okugendayo. Kabuli teri kuumu. Baba ye Museveni akkiriza me to retire with a Jefferson, a package. Kati bano bagamba mu package tetuliimu. Ate bajagaza ki? Anti ajja kusigala nga ffe atukuba. Kati abana babagaza ki n'abakyala? Kugendayo kubagamba nti kitammwe akambuwadde nnyo. Baba ingiddemu. Anti babatiisa mwogere naye kitammwe ffe tuyinza obbawa emirimu egy'ebbeeyi kitammwe yaagaanye kitammwe nzamwaweya. They know nti president has a package, very big package. Kati bo bagamba
nti bwe tutabeera part of that package fajja kusigala ng'atuvuma. Naye nga kituufu oyagala kuwummula. These are different things. Oyagala kuwummula. Nze nkoma na Museveni bano siyinza kukola nabo. Museveni wakoma. Kubanga bo balowooza abantu bamwe kamba boole. These people believe nti bo be baazaala bokka. Nti foolasi bannyaffe tebaliiyo mama ng'awulira bubi nnyo when you humiliate me. Ng'atambuza muggo yaŋŋamba olaba nga ndi mulema. Singa tewagenda wa mukama w'oyo singa amagulu gange sigayina. Motoka yamumenya yamulinnya. Bamulinnya? Yes. Bamukuba emiggo. Bo batulowooza ti famire zaffe tezivaamu bagezi. We are highly intelligent people. We are wealthy. Tuli bagagga temuyinza tujooga. Sente mwazifuna? I was not bought from a supermarket. Timwe mwazaala mwekka. My mother, I was delivered in the same way you deliver your children. Tuva mu family nyivu. I'm telling you. Ndi mugezi ngabo balina degree mmeka. I saw these people nga baavu bayitivu bawunya olukuku. So the way you deal with mirundi temusobola. Mwe kyemuba mukola kiri kimu. Mirundi, prove that mirundi is wrong. Create another mirundi. Counter attack. Kyekibye ekiriwo. Kyenjagalira ku Museveni. Museveni sit down. Kyakubye edda bano bonna n'abakuba babeesiyirwaki. Museveni takes time n'akumanya nti strong point yono yaani buli ajjanga yeewaga yonna akakkanya. Museveni amukakkanya. Why? He just looks at you. N'amanya yo strong point n'omanya ki kyonna. Abasajja babagambye ti to antagonize mirundi at this time is wrong. The president is aware. The six consecutive years we have been carrying out service. Mirundi is the most listened to person in Uganda. It requires member of parliament can have an effect against the constituency. If the whole of parliament makes a resolution, Mirundi najikubirigwa kutaka. This is assessment, not by Nakalem. Intelligent people, about my intelligence, evaluating me. Mirundi cannot be intimidated. No. Kubanze nawandika journal ntuna mu kitabo kyange kya P4. Nga nasaba Katonda nfi mu mwaka gw'2007 kati ampadde surplus ya mmeka. Gwe imagine. Mu P4. Nga nsaba anti ensika batuga nti gwa mu mwaka gw'2012. Nesaba Katonda nempandika mu kitabo kyange exercise book ya P4. Nsaba Katonda nange mbere witness ngense gwawo. Kuba nali nsomya article. What does it mean to be the last man on earth? The brother ngampereza titange yampo kuwulira amawulire muganda yali Kenya ngampereza amawulire gonna aga nation era natambula mu senior 3 nengende Butere okulaba omusajja bamuyitanga Joseph Martin Shikuku yatawanya kachijata. That's why I can even Kenyans appreciate this man knows Kenyan politics. Why? Brother yali Kenya ngampereza amawulire gajira mugunda nze mwana gwe basoma paso ye ku ssomero P7 nga n'okusoma n'okujjayo paso omwana we wagundi ebitabo nga naboy neyambali nagenda mu secondary school nga nyambala masuuti nze esuuti nga ngiteeka ku gundi w'essomero nga bajja y'essomero manyi bwe nakikola bajja y'essomero ninako obunankani buno ng'obugaye bw'abaana bunnappi buno bwe banyiga neegendamu obupeeso bwe obumanyi nga ne bajji yange bwebeera nga njijjako njijjako nefuuka essuuti nga bwe nva ku ssomero njijjako nefuuka essaati mangi nnyo. I'm a very arrogant man, very arrogant. Whenever you subject me to humiliation, I harden. Nchikuddiza sisemba nakyo kawuna. Kakati nkugamba wano nti bano abantu tebabala nti COVID-19 has exposed you. Run away from the battle. Kubanga nze kina politics nga kyonna bwe kiri. Manyi wano mugenda ne munteeka wano. Siraba bulungi, I don't know why. Nakugamba nti lwaki gwe tosoma amaaso naawe togayina kubanga mbadde njagala mbasomera akatabo kano ke nawandiika ku nzige nti in many cases mafias conducted themselves more like baby monkeys
mafias look at challenges to the country in terms of monetary benefits and forget the dangers that may arise from calamities. Take the example of HIV/AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to communities in Uganda, the mafia exploited the plight of the victims for monetary gains. Many bogus organizations, including purporting to be helping victims, were set up for fund. But the funds ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission were not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international conference on refugees recently, where almost $1 billion was raised, but not spared by the corrupt mafia. The numbers of refugees were inflated, and the money was stolen. A Musoga, who was labeled to be a Munyambi, was sacked. In the recent invasion of locusts in East Africa, and despite the destruction and the threat the locusts posed to the countries, the mafia looked at the invasion as an opportunity to steal money. Unlike mafia groups operating in other countries, the Ugandan mafia has several unique features that include the following. The mafias in Uganda have a strong foothold in the government. Number two, the mafias have control over the media, especially print media. This gives them an edge over their victims. They use government institutions such as the Agigi's office, the Auditor General office, Parliament, and the courts to subdue their victims. The way a python operates when killing is free. Mafias bombard their victims with negative newspaper articles and deny them an opportunity to defend themselves. Therefore, all of these features were prominent in the fight against the locusts. The mafias started with exaggerating the potential damage the locusts posed to the country, using photographs from foreign countries in order to scare the population. Secondly, they split their campaign into two major fronts. The first group was to prepare Ugandans for what? To prepare Ugandans. Secondly, they split their campaign into two major fronts. The first group was to prepare Ugandans for the worst by announcing the locust invasion even before the locusts, no insect had arrived. Out of panic, government released billions ostensibly to fight the locusts, yet they were not in the country. When the locusts finally arrived, and not even the invasion of huge magnitude as perceived before, the mafia again demanded for fresh funding. The panic government also released in billions. They claimed the funds which were initially released had been spent on what? They lied that $3 million had been paid to a company that had earlier been contracted to do the same job, fighting locusts, but with an outstanding debt. The locusts had invaded Uganda in the 50s. The mafias claimed to have contracted $3
planes to facilitate aerial spraying of these swarms. This was a total lie. The only plane that was seen deployed to fight locusts was the military chopper. Therefore, the claim of contracting 3 planes was also a lie. Kaka nemba gamba bobe babadde bakola kyoga mu baamubba PTA baagibba kino baakibba buli kimu bakibbiramu ne coronavirus bamubbiddemu ne bagamba nti omukulu w'essomero again yayina ente yayina embuzi ng'ayina n'enkoko. Enkoko bwe zaafa kipumpulu abaana b'essomero baali enkoko omwezi mulamba. Embizi bwe zaafa swine abaana b'essomero ne bali embizi omwezi mulamba. Omukazi we bwe yafa baayokya essomero. Why? Yayina habit ey'obbalisa ebifudde. Bagamba agenda balisa omufu. You cannot do something on a population continuously without changing tactics. Kyoga mu mubbi PTO gibbi enziko zibbi mbwennyonyi 3 twasasula ebbanja lya billions of dollars 3 mu contract asigala atubanja ng'alinda kiki enzike ziridda. Bajja okusiba bano kubanga biza a thief must have a sharp memory. Ekizibu toboogera. A sheep must be able to consider his footmarks. Mukama waabwe yabategeera. Kati b'obusiru bwabwe bagamba nze source. Kill me to kill the source. Mugenda kudduka and it will shorten your stay. Kill me rundi, it will shorten your stay here. Ensi yabategeera dde ensirise. Ensi bamanyi tebawera 10. Ensi bamanyi bantu mmwe. Fe Abaganda tugamba neyeyenze ku nnyina ekiro bamutegeera. Abantu basula bweru okutegeera abasezi. Bemugoba tebaddaka ne babulya abaana baabwe ekiri wano would be worse than Rwanda genocide. Bemujoze bonna ne mbajogera ne bagoba mu gavumenti bwe badde waabwe basirikale tebabulya abaana baabwe baboogerako mu Lumbe baboogerako mu Kwalula Abalongo baboogerako ku Mbaga baboogerako buli wamu the same names appear. Obanisi. Yes. Atenza okutta nze kirimu ki. Kakati batta Jesus ate yali waki bamugamba nti balamu nti kakati kyenkubuulira killing assassinating people does not solve a problem. Let me help them. Mukkirize nti eyo feezi ekolebwa ministry ya health eweddewo. At that time we are panicking. Era mpulira abasiru you are idiots. Anybody who peddles this stupid argument that we can look people back is stupid. Tekiriyo. Kankubuulire omanyi nti okwogereza omukazi kyangu okusinga omuno nayo nga yanobye. Okwogereza omukazi omanyi nti kyangu okusinga nga yanobye. Omanyi nti okwasa omukazi yava mu bufumbo kizibu nnyo kikwanguyira okwasa omuwala omuto. Yes. Omukazi oli aga nti mwami leka kulimba Haji mbadde naawe emyaka 10 tebaddidde kabate ze Sudaani nti luli sente zaali nnyingi ogenda emakka kabate nakyukako obanga tebampa luli hijja bino olimba n'omukazi omufumbo. That's why you see women nga balina abaana bangi mu basajja ab'enjawulo oyinza omuyita malaaya nno. Waliwo ekyajja ne kijjanjaba olubuto ne kijjanjaba omwana ono n'alowooza nti kakizaalire nakyo ne kitema. Abajja mu gurupu emu women babajja mu gurupu emu abakazi abwe mulaba babajja mu gurupu emu bw'aba awasa era baawasa bafaanana bwe baba babbi bonna baba babbi bwe baba bafere bonna baba bafere kubanga kachimenti eriyeyeyeeyo baba balina assumptions nti namaganda omukazi omugagga n'afumbirwa omusituzi w'emigugu kamwoke kubanga omusituzi w'emigugu aga nti bw'ofa nga bana ebintu byo yakulukusi mufaanagana kakati omukazi ono okuzza abantu munda mulokumu tekisoboka. Mwabasuubiza amata ne mubasuubiza esabbuuni ne mubasuubiza obuwunga bubabuze bakwate kwole bakukube bakutte temukyogera na kukyogera. What he should do is the Minister of Health to withdraw. Teyina credibility. The Minister of Health has done his work. First of all, nga mulabye nganzi it was a pandemic unprecedented in the world.
countries trembled namwe abasinga amaanyi fe abaganda bagamba nti ekimireeta embuzi tesigalawo amawanga gonna kigafunyiza kakati mwe mukkirize the role of Minister of Health at that time was to sensitize the people, which we know now, was to prepare hospitals, which have failed to do, is to provide masks, you have failed to provide masks. Museveni has provided. It is shameful. I don't know whether these people, simanyi these people in the ministry, nalabye Kalolo Okuluto nenseka. Kalolo Okuluto, why did you come to preside over food distributed by Pastor Senyonga, not coming from Akachiko Task Force? What's wrong with that? Yes, mutimulina mweza mwe sente za Prime Minister's office mwazi but mwina mmeri toyina nansonyi kujja wa Senyonga. No, bayita abantu bali. Anchi nkubulire eyiye eriwa. Well, this is how abasajja kibatamanyi. I will help them to write a book how to kill your government. Nekino kana katabo kanga akagundi akazu kakutegeeza nti bano tebakitegeera nti COVID-19 alesa kunamiza government ya Museveni. The government which have been praising yakimanyi nti bano be batakimanyi nti buli TV watch television buli ddwaliro lyonna abasawo tebayina kikozesebwa. Abasawo tebayina. Nalabye n'eddwaliro erya gavumenti omuli thermometer omusawo n'agantiraba. Era nabagamba nti kutumukunde ku ballot political landscape ejja kuba ekyosi talina bantu naye ajja banywesa amazzi alina strategy nti genda neneebuuza nti naye bano balaba TV how come nti ebibeera ku TV nti ono ayagala emmere the following day wabeera yagireeta nga tevudde mu Prime Minister's office. How come ti abantu begendi bwe beekalakasa nti baagala emmere eddoona ajja n'abawa emmere etavudde mu gavumenti. You are eroding government is irrelevance. Kitegeeza evan bantu. Anti ani egiteekawo eyo kuba y'omu. Waliwo agigaba. Yes, kasi abantu beekalakasa twagala emmere 2 days later wabeerayo ddoona ye yagiteekawo. There is a person who is well organized. Mbate mmanyi nti bantu ba mwoyo mulungu. Anti ng'ani yagireeta eri awo gye bagaba. This is an American new strategy. How do you undermine, how do you make this government irrelevant? In the case of a crisis, ku sente zemwayise empitirivu ennyo ne muzigulamu ebizimbe kati mugudde mu mikono gy'abazungu. Abazungu bawaddeko Uganda sente. For your information, even the money you want from IMF will direct. Ngono Kasaija bakwese 5 trillion bazikwese mu budget kati akomo niyo lwakita dusi kwe misindi nti budget omusajja nakwata bwati ebakuli yenyama omukozi nagireeta nga mulimu ebifu bina nakomawo naga nti ojekebera mu ndagala empomba z'abakozi liwa nazibawadde abakoba gamba tebanalya nazikwese mu ndagala mwe muli abako. A Minister of Finance hides his money. Reads a different budget. Najja n'atakubirwa mu Parliament. Bannange bomba mulonda abaka ba Parliament mulonda abategeera. That is a scandal. Ekyo kijja kikenda. Ati nkubuulira nti sente babadde bazikwese. N'akomawo n'omutwe gwe mbu yuno I told you. Yabadde tafuluma Parliament. Mulwanira ebyobusiru. Oyo yabadde afuluma empale bagijjeemu. Bayisabira ya fuluma. Yes. 5 trillion yazikwese. And he comes back. Ngobuleminga mirundi. No. Mirundi is calming people down. No kubategeeza ensobi yammwe nembawa ne solution. You are discredited. Minister of Finance, Minister of Health. You have lost credibility. Respect yourself and resign. Mwina mu resigning to give president opportunity okuleta abalala. Bwana bawo minister omulala. Nakugamba nti today omulooko abantu bajja kukkiriza because is the new minister. Bwana abanga egundi eno relief ejiddwa mu Prime Minister's office we can listen. This is why I tell you nti guno omuwendo nga tuzze mu Kampala teguli alarming. When the Germans went back to work bafuna akawuka 1,000 every day. Nakedi muzigule mumanyi lwaki akedi bazigadde. The mafia teyagala akedi bazigule
balowooza nti bahamu bayiwola ssente mu banka deny them income tubigule bw'olabayo kuba sosiyali baddeemu ate molo bazigula anti bino ebizimbe babo bamanya ye pulezidenti alowooza nti boogeza mazima ebizimbe baagala bigula wano baava ku 20% babibaguleko yes olabye eri ku besi bakikwatako you are only talking you would say nti eri gye neewola ssente the Minister of Finance of Bank of Uganda has sat with these people to stop calculating kati ne baddira agasajja gano agasamaago waliwo akalina olubalu kalinga paasi ako kekali mu kuyola ebisaso kasajja keetaaga ne bakayoola bagamba let us argue why do you talk about forgiving people abakolera mu arcade cent today bakola wa zikuyamba ki bwemba nayavuwadde nga sikyadda zinyamba ki yes is let us fight to go back to work then every landlord will negotiate ne tenanti we nze nina polisi ku nyumba zange kuba nzikiriza mbi ekirogo bikirizaamu abapangisa baloga enyumba netaddamu muntu baloga kati nze ewange kasankulabanga emyezi 3 gibulemye okusasula nze nzikuwa n'ovaamu n'emmotoka ekutwala gwopangiseewo omulala naye akulozeeko esente zenkozesa mu ddo eddogo lirogererwa 3,000 naye emiliyoni zezokulijjamu egumba likufumita mpola naye okulikuulamu nze mbimanyi omulogo alogera 10,000 teri mulogo wa mutwalo naye ate abalisiga okululabe bali embuzi n'enkoko naye ng'oli yalogesa 10,000 yakanyuka mu mwanya kakati nze omupangisa yenna asobola n'okuwa okukya ekizimbe kyange mulekera ssente n'agenda leave this issue first of all solve one problem let the arcades be opened you remove the ministry this is no longer the Ministry of Health this issue is no longer this now has moved to Ministry of Information we know medically how it is transformed transferred how it is contracted and nkugamba nti in this same spirit guno omuwendo gwe babadde bateekawo nti katugenze mu bitabo tukebedde waliwo twaka driver eyava egindi myezi 2 egiyise tumunoonya nti oli mulwadde akwatireko bisatu batwale ente zaabwe mu baggalire mu isolation center if you want to hit the civils in the Ministry of Health transfer the social isolation center to other areas bakakasanti waliwo omuwendo gutali mu bagamba yes kakati embeera eno anti nkugambye nti bo tebaagala kintu kiveewo kakati bw'oba oyagala okuba finance bw'oba oyagala okuba kuba ababbi obako olwo Ministry of Health mukoze omulimu gwammwe ekyokukusa omuwendo yabadde azibbi sale ye yazimusuuziza yabadde azizze kiwedde anti babagula kati abaka ba parliament. Let me give you 3 examples. This parliament yategendedde ku notingi nnyo waliwo omusajja omutaka yajja wano yekubaana mu kusuula gavumenti yeewaawo is here ate wano teyalizeewo kubanga yali kamanda w'abakadde bamukwatira wano ntebe. I don't know why these tax people come here. 2, president wa Turkey Erdogan yali yakakyala wano n'ekisawo ky'e Somalia abajaasi baffe kye bakuuma kyakolebwa Turkey gavumenti ya Turkey. So you can see the contradiction. Naye president engeri gye naye gye yaliko mu Israel ayina different attitude towards yagamba president I will never make that mistake again to return somebody where he is wanted. Tazza abantu waabwe bebeetaaga yagamba nakikolako omulundi gumu bonna baabatta. They sent 6 people ne babazzayo ne babatta siriddamu kikola. See, this is why the tax man is here. Kakati balina ekizibu nakiwuddeko ne mu parliament. Mining mu Uganda nze bonna nayogera nabo all of the stockholders including the minister Appendi. I talk to her. Omanya abagenzi bwe kye bakola mu kifo ky'okuwaabibwa Museveni banoonya nze Appendi looked for me Opendi Sara ne mubuulira na bano benna ba miners kakati ekiseera kino tekyetaaga ba legal balooya tebatukolera
no kino ekiseera kyetaaga ba political activists abalina socialist background nti oli Sarah Pendi akugamba I was given an assignment by the president to clean up the mining sector. Anybody who comes in to block me, mukubirawo, you are right. 2, if we don't allow this tax man nga yagula shares mu mining company ajagende wabwe nga alekana nti mu Uganda tebali respecting but compared to who gwetukuganyo ine ebizibu tukuganyo ine ebizibu ye walone other investors are coming here. That one I disagreed. Kakati na bano aba mining police nabo ne bagamba we cannot allow a man as a police we remain part of the police interpol gwenonya nga tumuyinako evidence nti is a criminal tumukirize to invest in a very crucial sector in Uganda's economy. You have a point. But what do you want? Kubanga onalowooza nti wa investing mu Uganda tebajja muzaayo. We have seen very rich people tebazeewa. What matters is that you have an extradition treaty. Kakati lwaki ono ye omutake bwe baba nga ali criminal yagulamu shares lwaki taziguza abalala? Lwaki taziwa omuntu gwe yeesiga kuba at the end of the day you are looking for dividends. Kakati ekirala ekiri very important is the 5,000 people. Abantu bwe bategedde nti bano balina problem ne management, there is a vacuum, ekiromba abantu 15,000 bakiyingiramu kati basimira bwerere. Kakati waliyo apendi asobola aina jana jarayeti police ogenda okugumbula abantu 15,000 abasema golodi yakyogedde era yagamba nti besenza betwa inabu sensi mwe nagamba gundi nagamba mutabani wa Ben ampulira president yagenda bakyanje eyo nasanga akatala akali ku kkubo nakawama bati lukaga mutani wa Ben ababbi ne bamugamba baagala okugula ettaka mbu president we yawadde akatale kali mu road reserve mabati sijjaga bonna mugaba bagenda kugo. You think ye Museveni tamanyi it wasn't that yabawa mabati nga akatale kali mu road reserve. How did the Ministry of Works leave people to settle on its land? Hey, aba Kampala bajja ne balaba president ne bamugamba ti sebo ku midaala bagamba nga abantu emidaala kasambu gye giri mu butale emidaala kasambu baba kuba kupa ugundi. Kakati president ne bamugamba nti ate obutale bujjudde mbu bamusaba ssente bazimbe obutale obulala basibagala biri abweru. President yabaga nti omudaala gwaliko omuntu omu baguyita mudaala omudaala gumu agubajjulamu emidaala 6 balemerewo sijja bagobawo. You made the mistake yourself. Mbu bajje bagamba Museveni agobya abantu. Museveni yagamba omusajja omuzungu yali akulira ebibira nga bali ku kibira ky'ebutamiira yamugamba y'omuzungu gwe. Nobody in Uganda should involve himself in evicting Ugandans without my involvement. Yamugamba gwe omuzungu, you ruled Uganda for 70 years. Do you have elections? Did you hold any election in the 70 years? Leave the key players, the political players to this. Omanyi nti president yagamba omuzungu oyo n'amugamba nti ekibira ky'olwanira kyaki. Firewood namuga tulibera ku firewood buli kaseera. Some forests can be relocated. Tuyinza okukola ebibira ku nsozi. Ekibira ekirimu important okujjako ebirinaanye ennyanja. Why? Museveni yamanyi kye bategeeza. Bano babbi. Kakati ye toyinza kugumbula the most important issue. Tosobola kugumbula abantu 15,000 mu birombe. Abayingiramu nga mwe mulwanagana ng'obajjamu otya. Nga the Ministry of Health weetuuse must surrender over. Must surrender the whole process. Ogamba surrendering ekiveemu eddeyo ku Nomugundi bantu bagenda mu malwaliro bakola baki zino isolation centers kati manyiro lwaki babakuŋŋanya batwala Namboole Diana yali takimanyi n'oyo akyenji ti president yateekawo dda lipooti egenza ebuuza abantu ababonaabona abakaaba bakola ki is ahead. President has even has an interim audit ku ssente ze bakozesezza even Ranga Katongole oyo ate Katongole simukubiranga na ku ssimu Emmanuel Katongole namuga nti kyogenzeemu bo bakuteekawo guruufe namugule Katongole yankubira essimu lwalina lwa Sande president w'abasisinkana agambe Kabushenga nti gwe
akuvumaki ndyanga ndi mubbi nsindikeko bambeka mu New Vision olabe oba bitered katongole nankubira esimu nanga nti waayi abantu bayamba akakiiko kange kayambe ate abamaze okumpaabira ebbaluwa z'emulago tezikola mu ssabo tuyitaga nti ab'emulago bandike nnyo naye ntegedde mayembe zino zibandala nze kasomala okumpaabira todda kakati nkugamba ebintu bibiri nti ezo isolation centers the moment gemunaziwa abaminsani abalokole kati abagaba emmere abaki ekyo mujja kuba mumaze namba tejja kuddayo kulinnya kuba the number is deliberately increased bano abali mu ministry balireko sente. 2 is it now useful to have a committee in Yabakatongole? Why don't you compose a committee of religious leaders who can bring relief? Sino sente zagula ebizimbe zino eza ministry n'olaba omusajja abongenda bakwatako kakati ekyokusatu mbagamba ti in order okujja babaleeta Namboole alimu ebigendwa bibiri bo babadde tebamanyi nti president moved ahead nti bano bakola olugambo ne bakola ki bagenda tubaconcentratingire wamu nga ffe tubafuga Diana a change the report is in the hands of the president bambeka bagendayo dda wagenza okugenda okubabuulira ti Yesu azuukidde nga tebamulabye dda kakati you are fighting mukozesa bainte omanyi bagambye president ekizibu kya Diana abadde alina nalweso nenakalema nga lipooti zonna naba intelligence zebakola bazidokitolinga ate kati tebakyamulaba kati mirundi gumwisibyeko in charge of but why do you believe that Museveni to run this country must depend on programs? This wondering Museveni alina phone informal bwakuwa obwayiso toga nti oli wa kitalo wooli waliwo omukyalo w'omunyumba alina empeta n'owebweru Museveni relies on informal bino temuli kakati bo obuzibu bwabwe kati nkugamba nti bo buli kimu bakifunamu. Let me tell you akatabo kano nakawandiikadde Understanding Mafia Politics nakawandiikadde bagambu yafuna library y'obutabo bwange abusoma 25 December 2012 Understanding Mafia Politics ulia bwempandika ku Namboole. Take the example of Namboole Estates. Early last year 2012 land grabbers plotted to steal it. Is a prime land of 2 square miles in the metropolitan city. It also has a stone quarry with high quality stones. Through the so-called privatization units, the grabbers pretended that they were interested in refurbishing Namboole National Stadium at Namboole and to make it profitable, just the usual tricks they play before grabbing a property. They, the grabbers, the mafias, the thieves, quickly raised shillings 300 million and 3 billion shillings was put aside at stake. The stadium management received managers from the privatization team, apparently fronted by the grabbers to apply mafia politics by hoodwinking tebakasoka busoso okwagala okubba Namboole, hoodwinking Ugandans with the fake stories of modernizing the structure. This is the language the thieves usually use. Newspapers like a New Vision were hired to publish negative stories about Namboole. Graphics were published but not to only show the stadium and not the whole 2 square miles land and what had caused the Namboole problems. The way things operate these days, once you welcome the privatization unit to your place, it opens out the floodgate for the grabbing exercise. It is not surprising that Pioneer Bar Company owners rented space at Namboole 2012. This is how mafias work. In case of grabbing, such a company will claim the right of the first priority over that space and more, because there's the current sitting tenants. They will parade themselves
as the current users and demand first priority consideration. Mafia politics survives on deception and lies. However, the lies must be well packaged. The thieves must be wrapped in a sheep's skin. They should be seen by the population as if their intervention is intended to make the project better for the benefit of all Ugandans. These thieves are like a medical doctor who practices cannibalism. He is not easy to detect. During the recent East and Central Challenge Cup, Chekafa, the thieves took advantage of the water lodge in Nambole to advance their argument that there was need for a private unit intervention. However, those using mafia politics don't reveal these factors below. Bili kumineri nkabana wabasajja mbalaba nkabaleba kamba teri Museveni aterenga kamba bujozi mbuba malemu bajja kubatta muteyo omuntu omuli yadde mubawayiriza bamuteke mu jeneza bamuyingize ekibuga ola baduka helikopta zisola mu lujjanga zedodoma. Kakana olaba bwe nkugamba nti baagala kubba Nambole mu 2012 Chekafa bwe yajja wano ne bayiya tujibba Nambole tujibba wono tunawulya mu Museveni yenyewe kyogera nti omuwendo ne bagenda president yagamba nti ali ngoga nti bwe munaagaana Museveni ni use your style banaba olwokuba oli ekyagala bajja bibattiramu kati boganti bagenda kubba Nambole omukulu yakyogera yagamba Museveni nti omuwendo bwe gunaaba omungi mpozi ababbi bano abakitandikako edda oyo omuvuka kyava ntya yasanga mu president's office nga government printers yekuba buli kintu kyonna. As we speak today budget ekubira owa muntu, Uganda Gazette ekubira owa muntu. What happened to government printers? UNEB yaleeta ekyayi omwana yoyo alina akatale akamukalira wano mu paaka. Akatale ako kalaba ak'ebiti bakagula bilioni 2.7 ganye minisita wa Kampala. Mujjukira omuvubuka oyo bwe yagoba abantu ku leero nti mu ssaaleta leero trains ziriwa ziriwa mulenzi gwe ziriwa temunsobola kakati olw'obudde katudde ku kino egambo kimwagala naye baayagala okuba Nambole in 2012. Ebibuuzo bingi nnyo ebiri ku nteekateeka y'okulonda kwa 2021 Basiru Electoral Commission yaleese roadmap. Nze ndi musanyufu nnyo omanyi lwaki ndi musanyufu nnyo kambabuulire kuba akantu kaffe kaliwo kaliwo tebanakaleeta ati banakaleeta ibuleta kikameka ketunasembyayo kakati kambabuulire bamwerako emaani navuma abasajja abo manyi abusing is part of mass communication ne mu kigo ne mu lutalo tuvuma okuteekamu gundi abasajja abo mwabalaba aba East Africa nti akulonda kwa yongereyo nebaga nti baali basiru. Mafia uses people with impressive titles nebatategeera what was important. What does the constitution say? Because once you make a constitution you have put a door in your house. Ekintu kyonna ekitasoboka kuyingira mu lujjirwo olina okukiteesa okitanda n'okimenya n'okitwala n'okyasembulingira muli oba olujja olujjamu. A constitution provides for amendment oba gundi. A constitution can be amended ng'ekyemyaka 75. Kakati ba mafia bagezi balina ba lawyers amafia basajja bekola emirimu gyabwe ngenda kubayambako mbawandikire how to change from mafialism kuba sente bazina n'amagezi bagalina era kati balina gurupu bbiri. Kuliwo gurupu ey'abana abayayaba abalowooza nti bakitalo nnyo tuyinza kulamba mujja kubatta anti kati mwejjeyo amanya gammwe ensi bamanyi abagala okujjako pulogulaamu zaabwe ensi bamanyi mugende muwaabe kati okumulabako ng'alambula amalwaliro bamuddusa misinde mukakanize katanda k'abalema kaloko kamanyira dda kadduka buddusi koolulaba abantu baali bakattidde emukono nga katomedde wa booda. Kakati mbagamba nti bano abasajja ba mafia bagezi nnyo baatunula ne bamanya
if Museveni organizes era kati ekibazizaamu omukisa kati sabaga nti waliwo akamyufu we bagenda okumpira akamyufu nakawandikako dda ne mbagamba nti mukateekewo mulabe akatabo ngenda kamuweereza timukateekewo mulabe nabawoninga akamyufu katabo kange kabadde kansaze n'okunsala kati ababbi bategeera if Museveni organizes elections under the prevailing situation tetugenda kubba ssente terirali ezo covid kati kwe kuteekayo agantu ago kati Museveni nga bwe yayogedde ku Namboola agamba we shall evaluate the situation oba okulonda kunaabaayo gano mafiya edduka nga bwe yaddukidde ku Namboola egakwata mafiya eyina omukisa nze bammanyi nabo bammanyi kati bawulira they admire me I admire them basajja bagezi they can spend a day kati balina zooming ekiro bo balowooza nti awe yaseefu nawe tatukwata mu zooming naye ngiina nagiyingiramu instructions sinafuna ndine mu zooming embakube nende zooming nagiyingiramu kakati bano abasajja batuula bagamba Museveni is a risk taker. Constitution egamba ki? Constitution ekugamba nti president bw'atateekawo okulonda kwabwa president under any situation obuyinza abukwasa sipiika nababuuza wano nti Museveni asobola okutalako obwa president n'abuwa sipiika kati bo bakugamba kakati president bamumanyiza erisikiteeka kyekyaleeta babirandineko akafubulo okuba mulindo biri mu maaso twali awo nga tetunategeera gye tulaga tudda mu bibiina oba nedda bawakafubulo ne baga nti ono omusajja ayinza okuba nga yaali tayalinga tweteerewo ekibiina ky'obufuzi mulindo biri mu maaso n'abawaabira kwe kumukuba tiyabbye ssente z'ekibiina ng'ate ssente bwe baziyewo wakafubulo yalekera mulindo kojja wange yamulekera instructions nti ssente bwe zivaayo ogulyeko ne mukazi wange pajero yalinamu embalasinga zaali zakubba batandike ekibiina ekyabo kakati bano abasajja ne bagamba nti Museveni is a risk taker ng'akola ebintu bibiri ffe katwetegeke kyembaagala ku their planners what if Museveni gives power to the speaker nti bagamba Rebecca Kadaga nti ntwe ya pusi yakulembera delegation nesinkana Kadaga nembawulira bye baayogera era Kadaga nemuweereza omuntu nti wasinkanye ntwe ya pusi delegation but yadeedire nga bwe kye baagala if Kadaga remains there nga bamufinyeko omukwano two ate ne bamukuba power bagendayo ntwe ya pusi yakulembera delegation ne bagenda ewa Kadaga okategedde ate at the same time wingi yaabwemu etayagala Kadaga yo neega nti constitution egamba Kadaga nti nedde egamba sipiika mukube Kadaga aveewo eno gurupu eno embi eno ejja kutta eno bagite mwe muli bana abayaaya abavubuka bano mwe muli bubi nnyo layiro like an envelope the times when you should hide their grades mwe kukume eno gurupu endala eri moderate ey'abasajja bakulu eyo eri moderate bana buyaye buno mbu bali babasuubiza bwapenga mu bujjabu tukunga abantu ne mudduka kakati bano yes kakati ono Museveni bw'alangirira manya ono werekete commission bw'avaayo naga nti kulonda kujja kubaayo Kizza Besigye ne Bobi Wine babadde balirayinga kuba mafiya ti okulonda tekujja kubeerayo so nga ne Bobi Wine abali mu opposition bonna bamawo bo baali badde baatuula dda to find nga bano bwe bali nti mafia divided itself into two. If Kadaga remains, if Museveni makes a risk, is unpredictable. Nakwata power najiwa Kadaga ntwe ya pusi ya kulembera delegation nerage wani ewa Kadaga. In case Kadaga becomes the president, tumunyinako wingi ya free. Another group enetia yerowoza nti okubera mu ggwanga muno is only because nga bwe bakutte power temujjajje kwatako muyina kutema oba okwekweka ne musirika ensi yabategera yabakyawo mwadde abantu mu gavumenti nemubagoba mwe muli bubi nnyo kagulupu k'abana ate kabi nnyo bano bo babbi basajja bakulu beenoonyeza sente zaabwe bano bajoozi nnyo mulimu eyavaamu ng'alowooza okufeka eggwanga toyinza kulifuga bajja kutwala ekikumi wano kati gulupu kakati okire kati Museveni asazeewo akalu kabeerewo kakati aba opposition nabo tebali organize kuba baalira kyembagamba ti opposition nti mafia yefuga opposition mu Uganda
Bobi Wine ne Besigye tebali ali organized. One, they relied on information from the mafias. Bobi Wine seems to be organized. What does he have? Seems to be organized. Lwaki bayomba nti akalu tugenda mu kooti tulagawa? Did you read the constitution? Leave Museveni. Did you read the constitution? Yes. Bwakatakatekeka kwawasa speaker. Electoral Commission kyekoze. Yes. Ne Museveni akaagala. Basi Museveni akaagala nnyo. Basi zonna lweyiso ezibaddemu bamuferera ne basomba abantu ne babajja eno ne babatwala eno ezo sente yaziwonye. Adigida. Sente yaziwonye ababadde bamubbira mu kalulu ku luno bye basaze. Kakati scientific election ene egenda kubeera. Nyangu nnyo. No rallies. Nyangu nnyo. Bagenda kosa media. Kamba buulize. Abaka ba parliament kamba funire sente. Akakiiko akakwatagana ne election. A delegation of Uganda Electoral Commission, delegation from Ministry of Justice, representatives, would hire 2 planes, ezamwe za Uganda Yarani, zigendamu abantu 16, zigendamu abantu 67. Ngabo mwamanyira okubba ennyo, mugenda abantu 12. Visit Mali, visit South Korea, to study how other people have had elections under this situation. Yes, 2. Nze ntunula ndi musajja mugezi. Timba na alternatives. Tikakati bwe bapanse